bulungi eri Impact FM radio rasamenya tukwaliriza osibeta jabona te tuli fenna ene program gani yogera naku lwa balaza enda tumezili 25 mwezi gwa Oktoba omwaka 2021 mujye baleko yemusiza kengalo nate benji bigena maso munsi ya Uganda wamwe mugwa ne munsi yonna okutwalira wamu ekiri wano of course waliwo ebiki kitebelezibwa okubeera bomu bakikakasa kati bomu yageze maso ne kuba that is wali koma mboga ku digida poku joint kyabade kibinyo polisi yatugambye nti omuntu omu yafudde polisi then waliwo naddala ekitebelezebwa okubeera bomu endala ekubye basi ebadde jja Kampala bitundu byawo era akayaawo ebadde Kampala ne awulungalawo kubyangwe erungala ya shift kubyangwe ebadde Kampala ngenda kushi okay nenga tebana tubuyo bayibadde bomasi bomu tebana bakukakasa mawulira ago nenga kibinyo wabwe waliwo abantu babiri bafudde nenga abala bali kubisagu batwaide mu ddwaliro nga kiri bubinyo ekyo kiri mu ggwanga lya Uganda. President Museveni resonga eyo yavudde n'agamba nti no ebizzi ezo agera zikwata ezasudde bomu ezateze bomu ku mbisi yes ate era mu mbeera yemu that is Uganda bwetugendako mu ggwanga erimedongo ya South Sudan bali mu kwekalakaasa embeera mbi amataba gabatta ayinawo bekalakaasa Sudani Prime Minister already kati muwambe akwatiddwa Hamdok aliyawo Prime Minister w'abantu mukyanga bajjako Bashir emyaka 2 mabega 2019 eggwanga teritereranga bannansi bagamba mutuddize amaje ate abo bagamba nti nedda polisi egamba terujja bazza tujja kuuma bana abali buyinza abantu ekiri e Libya nakyo bali mu kweteekateeka kalulu akanabirawo omwezi gwa December nga 24 ensi bukyanga America ejibba n'egikuba n'ekiteeka ku ttaka Bufalansa n'egibba binabo ebityo teddanga ngulu nakati so kubba bubbi ekiri mu Ethiopia nayo munange Ethiopia baluga nti bikyali bibinyo kubanga otalo mu Tigray bikyagera mu maaso ensi bwetyo bweri entalo zifuuse entalo bogenda eri mu Eswatini bagala kuwera bwa kabaka baga mu Swati genda n'abakazi bo 10 abana wejerabya nnyo tuwagala tulonde Prime Minister waffe nga obwakabaka so mulonda ebyo ne biri mu nsi yaffe mu studio timu mwe ejude dino wasava ngano mazima tubulire se obuza kubatulizo tubulire wiki yo ebadde etya nako tutandika nate onako lwaleero neyanzege era ntwala omukisa guno okwebaza buli munnansi akyatugoberera okusinziira wonna wooli mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tutuuse nga buli wetwala alika nti buli lwa bbalaza tujjanga kubaawo tukubaganye ebirowoozo mu ngeri ey'ekisajja kikulu na ngeri ki gye tulina okutwalamu eggwanga lyaffe mu maaso ebigenda mu maaso byennyamiza era biraga nti tulina okwekwatiramu twekembekembe kubanga we bituuse bitunulanga dya lya bukadde kuba libeera engeri gye libeera likalubamu otuuka n'olaba nga tokyalina kyakola naye nga buli kimu kikugenzeeko bwe tubeera mu nsi nga kakati buli muntu takakasa wa waali safe tubadde tukyagulubana gwa bijambiya ate kakati baleese ogwa bomu kino nno ndowooza kyaliwo okwo ng'oggyeko zino ezaali zikubye ekabalagala ne ku rugby club wali ezaaliwo okeza ekibwatukira naawo 97 ebiseera ebyo ADF wezabeerera we bagambira nti yali emabega w'ekintu ekyo bajjamira omukulu abo ne babeera nga abantu ab'enjawulo baafa kuba nze ndafiirirwako ne mukwano gwange awo yali azanyirawo mu kiko omupiira twavaawo nga tumaze ozanya omupiira tuzze ewaka ezo kati yate agenda okuddayo ng'awulidde esoose ebwatuse aba atuuka ey'okubiri nga yakatuuka bwati naye neemutwaliramu kati ezo zo nazirabako nga naye ndi muto kakati olwaleero bw'ogamba nti nno zizzeemu ebintu bino bwe biti bibeerawo naye biba biranga embeera olumu eba egenda okuddako ekyokulabirako nti akaseera ako aba ADF baali b'amaanyi nga bwe boogera kati olwaleero luno tetunaba kubaayo na kibinja ky'abayeekera kye boogerako nti kye kino ekigambibwa nti kye kiri emabega waaki waagonizi kuba n'abo abadde bakubye abantu enengulu mu by'omwambuka abagamba abalumba balakisi kabakuba baamukutte omugenzero w'amagye abakuba babakutte kakati bwoddamu olwaleero n'okomawo wano waliwo ebintu bino wammanga bye twagala okwetegerezaamu ekisooka
Bungereza yavaayo nejja netulabula juzi 15 Oktoba nti bagenda tukuba olwaleero ziri ennaku z'omwezi 25 mu space ya nnaku 9 oba 10 ng'ogyeko eri yakubye wali ku kifo Yesu kye yagobaganya n'akisindikamu emizimu ekyawo obunanka obwo kati bano ababadde bagenze obuli ate president yagambye embizi ze zakubyewo nga zigenze okuba ku mbizi bazibagira kati kwegamba tubitegeera ebyo ebibye naye bwe tuddayo eno bano bali bwe baatulabula bagezaako okubeebuuzaako bafune ku links ku cruise ezo lwaki bali bafulumiza alaate yeefaanana bwetyo oba babitwala nga bya bufuzi kubanga era twabirabaawo ng'abantu babitutte mu ngeri ya lubalaato komanyi buli lwomanyiiza okulimbalimba abantu lwonootuuka okujja ng'oyagala kwogera amawulire ag'obulimba abantu tebagenda kuwa matukuwuliriza tubadde nnyo mu mbeera eyo tulimbalimba nti kakati ne bwe batuuse nga batugambye ekintu nga kigenda kubaawo kuba ennaku 9 kakati batandise tukuba mu bitundu ebyenjawulo teri amanyi nti enkya bazzaako wano oba wali kuba tubadde mu gwabijjambya nga tumanyi biri Masaka ne bimansamansaako ne bijjako Nansana wawa ne biddayo kakati kino ekya bbomu kye batandise bw'otandika okukuba obutale bw'otandika okukuba baasi bw'otandika okukuba abantu gye bagenza okutuula oba olaga embeera kale oluusi ebeera ya butiitiizi mu njogere mu kulowooza kwange bwe mba nina kyemmanja Bukenya oba Wamala oba Kalema nyimuka nenkyogera nti kyekino okusinga ate okutta abatali mu lutalo lwaffe kuba abantu ba bulijjo abattibwa bo tebali mu lutalo lwabo abanyiizeganye naye olw'okuba nti nno nkuza ku ensonga eno gyega nti tumanyidde okulimbibwa kakati ne bwe baba nga abantu bali baba badde batubuulidde ekituufu naye olw'okuba nti abakitufulumiriza nga bakitubuulira bebaze batugamba bulijjo kubanga era gavumenti yatugambako nti tulumbiddwa omutujju ayingidde bamulabye ng'azze ne bamukuba obufaananyi ku mulembe gwa Kayihura omutujju oyo tetumanyi wa gye yalaga obutalabika bulungi oba nakati akyalimu nga yali mutu kubanga yali awummuddemu ng'asooka kwetegereza mbeera teri n'omu akola ki teri n'omu akitegeera kati ekyo bw'okiteekaawo era ekimu ku bisinza okunnumya omutwe mu wiiki eno kwe kulaba nti abasajja ate basinzidde kannabwala omunaku bamugambye tagenda kuddamu kulya mpuuta bagenda gitunda yonna ebweru so nga ate kye beetaaga mu mpuuta ekisinga obukulu nuuni batwale ennuuni yaabwe wano sirabawo bantu ba bulijjo sirabawo bantu ba bulijjo baagala nnyo kulya nnuuni webali nnyo beekuuza ku bantu tujja kwogera ku kimpuuta mu gundi yaffe eddaka akusalawo then mu studio nina Wamala Moses munamawulire akwana Baba TV ate akwana n'omukutu ogwa Uganda ey'enkya buuza ku bantu sebo tuwulire ensi oba ogire byotya wiiki okutambulidde etya wewa abali ku Impact FM kirungi nnyo buli bwe tukoma uli basanyujerere kuba mu ggwanga Uganda bobeera ng'okyali mulamu ng'obulina ddala kituufu togaana kwebaza Mukama Katonda olw'okuba nti obulamu obulina ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda sabiti jitukubya amabega weekend nafunye omukisa okutuulako ne bakadde bange kuba baga amagezi muliro bwe gakuggwako ogenda wa mulirwana oba bwe gukuggwako mukadde ebigambo yabinteredde mu okugereesa yantegeezezza nti waliwo engo eyajja mu gy'ekinaana eyo waliwo ebintu ebyali birya ekyalo kyabwe bali ku kyalo eyo mu Greater Luweero eyo engo yali yajja ku kyalo baali bakaabya amaziga mangi ebintu binyo baali basiŋŋaanye ng'ebintu byabwe ebirime babirya ebintu bakaaba buli kimu kati engo bwe yajja n'erya byonna ebibadde bibatigomya ne batandika okwebaka ku tulo nega banange engo yeebale engendo banange tuliridde buli kimu abadde batuzanga tetwebase abadde batutta abadde bakola batya kati tusobola n'okwebaka kuki ku tulo yalingo yakukigwa engo eyo kati engo eyo nga basanyuka mu ne bafuna ku tulo kumbe mu maaso eyo batuuka engo baga kati engeno ketulidde abantu engo kati katutandike naffe okwekolamu omulimu ng'ekyalo tukola tisiti amateeka ge tugoyo basse mateeka oba ki era batuuza olukuŋŋaana bonna beerondamu gwe gundi ojja tulaka kyowe kati tubagese mateeka obwalo obutono tubeereko engeri gye twefugamu ffenna twendemu ne gavumenti engo ne mu lukuŋŋaana olwo nayo yajja era
Nebeerawo netuula nga basanyuse baga ng'etuyambyeko. Kaakati batambulako ebbanga ttono Ssemateeka ikoleddwa engo naye esanyuse ga Ssemateeka onde gye tufunye ekyalo kino. Tugenda katutera mugenda kwebakira dda mukulaakulane era enkyukakyuka ezze. Ku kyalo ekyo temugirabangako. Kwayita emyaka mitono engo neetandika okulyamu olupapula lumukulumu. Emyaka gyali giweze nga gitandise otambula 15. Kati engo nejja olupapula lwali lw'omuwendo nnyo ku kyalo ekyo. Nti abantu abanabeera kuno nti ekyalo chairman ojja kulemberanga emyaka ekisanja bwekiti. Mwe babe basekutulo basanyufu engate mune yabalirira ebizibu ebyalo byonna. Nejja n'eri olupapula nejja mu lupapula olusooka. Naga why Kasitengo yakola ki? Yatutaasa ku by'amabega ne baddamu ne beebakootra. Katugigumiikirize. Wayita emyaka mitono nnyo. Engo n'eri olupapula olw'okubiri. Enge eno yakola Ssemateeka naffe tuli wamu ne yesanyuka naffe tusanyuka. Enge badde kiyaga why Kasiteetu ekyakola ki? Etukkiriza okwebaka ffe tetulya. Baabali awo enge etandise okulya ebintu ezzeeyo ate okulya ebyabali byali erya. Ebyo buli minetandiko 2. Akayi ekatenge essaawa eno engo mukulu oli engo amateeka gagafuga ekyala gaali amalungi ennyo. Engo netandika okumaanyulamu buli lupapula. Kati baalina ebintu ebyali bibafuga ku kyalo ekyo. Negenda engo ng'etandika okusensera buli musingi gwe baali bakoze. Abaali balamula ku kyalo netandika obbalya nebazza ewaabwe. Buli kimwe kyali kikuuma ekyalo amagye biki n'ebiwamba byonna. Kaakati bage enge eno kiki? Kati muzeeyi mubuuza olwenga nti mu maaso netandika mpola emmwanyi n'ebirya ebyaji n'ebirya byonna ne bigenda bwe bityo. Engo zibbanka ezaali ez'amannyo ku kyalo kuba tensokola busako buki nejja n'ebirya n'ebiwamba. Engo munnange nzijja amasa mu ddakiika butono nnyo engo batuuka batuuza okungana bagana naye ab'ekyalo bagamba twekolemu omulimu engo no tukole ki tugisindikirize egende. Engo mu meeting teyajja why bategeke ebyabo bakola ku kyalo bage tukyuse obukulembeze. Enge tandise okulya buli kimu obubox bw'obululu tandise obumba anyulayo tandise okukola buli kimu. Enge eno kiki beebaka kutulo ega naye eno akasa myaka 5 engo ejja kukola ki? Kati engo ku kyalo bwe yalabanga balabanga beebasenyoga bakoze ntya neva ku birala byonna ku birime na buli kimu. Engo netandika ebyennyanja yatandikira ku nnuuni. Kati ku nnuuni amagye gonna neyiwa amagye agaayo noga engozi nayo ne zijja ne zeetula noga nga zambala green zonna ga engo zino tubadde abantu ne batandika okukaaba eyongedde batulugunya ebakoze etya baba kyali ku ebyo engeze ettaka etandise obbagobaganya ku ttaka. Engo baka engeno kiki ng'erya kati omukoomu. Engo ku kyalo ekyo yategomya abantu emyaka ne gitambulira ddala 4 nga kyekyusa olumu efuuka kala nejja n'ekyusa mbukyusa gyali bamanyi ng'engo entya nejjanga empologo. Jajja bakyaliwo abakunyumiza akyaliwo kati awo nambuza muganda naye jajja engo eyo mwagiko yakyo okubeera nga yadduka ku kyalo. Nangamba engo eyo kye twakola twafukamira ne tukuba omulanga ne tusaba ne tukwaki. Kati engo bwe yawuliranga basaba bali mukuba mulanga ng'emalamuko ebbanga ebassa akasiriso. Kati weekomawo nadde nkyamuza engo eyo mwagisaba amagezi nanga n'essaawa eno mwana wange muzzukulu engo ejja bwesirika ekyaliwo. Wiki yakutambulidde bulungi wayogeddeko n'ejjajja wiki ejja njagala akumalirayo engo engo ennyinyi eyo wiki tuli mu studio ffenna twagala bannaffe obabuuzeeko tuwulire wiki yabadde etya mu mbeera mwe tuli president akwogerako eri eggwanga ku lunaku olwokuna naye twogere ku BK munna NRM ate nga mukugu mu byobufuzi mu byokwerinda mu bitambulira wamu buza kwatuliza omuzina gugo abalungi ku impact biko wanupu mwenale nnyo okubawuliza nate lindako by the way kino kankibuuze nganzi kikikwambaza essaawa za yero
kabonero ate sawa mu East Africa ne ku flag ya Uganda kuliko rangi eyo kale kwegamba tugere basa as a Pan-Africanist nende sebon kuobo obulimba ati omuziza ne kwa answer ile tikana kungereza Pan-Africanist chalimba nsabise nate okufuna omukisa guno okwogera ko gye muli ntuso okusasira kwange eryengo yabo bonna abafiiriddwa akabaabwe njega negenda mu maaso ate era nga muganda wange Dini Lubowa Sava bwayogedde nze ebikolwa ebyo mu security tubiyita ebikolwa ebyo eby'ekitiitiizi kubanga omuntu akola ebikolwa ebyo amanyi barracks ziri amanyi poliisi wali ekasanga tiyabadde eri kumpi ekawempe eri kumpi ekanyanya eri kumpi nati nolumba batamivu abali mu byabwe kati obeera mba nkutwala ku level yabo TTZ nti olese golino okulwanagana naye ate nolumbagana ndoza ne mu bus babadde batamivu however ntwala omukisa guno okugumya eggwanga lya Uganda nti challenges zino zibeerawo si wano wokka mu nsi yonna naye nga government eno gye mmanyi ya NRM ejja kukola era ekola kyonna ekisoboka si challenge si threat gyetusobola okufuna wano threats nyingi nnyo naye nze mmanyi nti olunaku lumu abo bonna ba perpetrators bajja kukwatibwa ate era Uganda kuno kusomozebwa okuliwo omuntu yenna nga badde ayinako watuuse nga waliwo abantu ab'emitima ejenge emitima emibi omuntu omutima ogwenge osiba namusibi time office nemulabikira bubi nga tomuvumye kati waliwo abantu abalaba enkulaakulana eno ey'omuggundu tetaye ya yero abalaba embeera NRM government ya NRM wetuusiza Uganda oba Uganda kati wetuuse ng'ate baagala okutuusiza mu bintu bye twavaamu emyaka egiyise nga abaana baffe abazzukulu baffe ebyo tebaabiraba nako naye baagala okuziza embeera eyo kale n'olwekyo munnayuganda yonna gy'oli gavumenti ekola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu abo abatuju abantu abo ab'emitima emibi batuuzibwa balinyibwa ku nfeete ate era ntwala okuwoninga kuno gwe omuvubuka ali eyo gwe omuntu ali eyo nga owubisibwa oba n'omanyako n'otajja kuleeta mawulire n'owubisibwa n'obyenyigiramu ekikolwa ekyo kibi nnyo singa oba okwatibwa n'ovunaanibwa emisango egyekuusa ku butemu obwo oba ebikolwa by'ekikaba ekityo owanikibwa kalabba oba ebivaamu si birungi kati abavubuka abali eyo mbasaba ne sekusaba temuwubisibwa nebiringa bwe bicho waliwo kitwaye tukoze ekyo nakyo tusoke kino kitwaye that is nga gwali mu byokwerinda of course waliwo kitusubira na Uganda okubantu bagumya ogati ndo kino kisoboka nkikolebwa kwa tulaba buli kibe kye kikolebwa kiregeza ati waliwo lax tebeerawo twalabye omukulu enanga yennyini ng'avuddeyo ng'ayogera ku kyabaddewo nagamba of course waliwo bunafu abantu nga boogera nti aba security bennyini badde mu kitundu ekyo so ekitundu ekimu aba security ekikubibwa ate waliwo government wamwe abali mu kitundu ekyobukugu osobola kubanga mugabana Uganda nti bali safe anedda kakati ensonga y'obunafu atamatamachi oba ensonga ey'omuntu olwawo okwenyigira mu buweereza nga oba mu luzungu nyinza kiyita output kwegamba oba engeri gy'oyinza okuweereza abantu 10 ku 10 naye tuzze tukiraba mu nsi wano okawoka naye mu bitongole ebirala mu nsi endala zonna waliwo obunafu obwo however tubuvumirira ne sekuvumirira kubanga first of all embeera gye tuli mu biragiro bya Minister of Health eby'abantu okubeera ewaka njaga tuve kuvumirira kubanga munnamawulire omusawo omusomesa ne wananchi n'atamanyi kyakola n'abakulembeze ab'enjawulo bajja kivumirira naye ate mu ab'ebyokwerinda kakati ekyo kitulina muliwe nkugamba nti tukivumirira first of all ne tulaga obunafu bwabaddewo nti bakamandazi abatwala ekitundu ekyo tebaakoze kimala
ku nsonga eyo ey'abantu okuba nti tuli mu ssaawa za kafyu bomu yatulise essaawa zigenda mu 4 wabadde obunafu ku ludda lwa poliisi kakati era nkakasa nti wakuba nti obaddeyo ku media center in fact bamaze okukola statements era almost bavunaaniddwa olw'okulagajjalira ebyaabwe ate era n'okwesuulirayo ogwannagamba okuva ku biragiro bya bakama baabwe kale amateeka go gabakutte era gakyagenda mu maaso n'okubakwata naye era ekyo tekirobera abaana kuyimba tekitumalamu maanyi kituwa ate kiki ekyokukola n'okwongera okwenyweza munnayuganda atuwuliriza mu bintu ebyokwerinda eriiso lyo kati mu mbeera gye tulimu eriiso lyo lya mugaso nnyo gwali eyo eriiso lyo gwe munnayuganda ali ekkomamboga ali empererwe ali ekyanja ali awo ennammere ali mu kitundu ekyo ali ekisigula ali ebunnamaya eriiso lyo lya nkizo nnyo mu kulwanyisa embeera eno gye tugenzeemu kikyengezaako okutegeeza nti gwasookerwako bulaba unnecessary movements abantu abatategerekeka bulungi tegezaako abakakiiko tegezaako banno tegezaako poliisi olaba kati nga bwe tuli oyinza okulaba ng'omwana byabadde annyonnyola nti omuntu azze n'oguveera agutaddewo amaso guteekawo ate atumizza ebyokunywa nabyo abireseewo it's unusual ate bwogezezzaako oba okubaako okwogerako naye olaba yeeyisa mu mbeera etali ya bulijjo kati inform your immediate boss mulabe nti mu kaseera kano ke tulimu abantu bakwata ebisawo najja n'akyabano nga n'akirekawo awo n'atambula n'agenda kati ng'ekya baasi ekibadde erungala wano ku byangwe kitalo nnyo kitalo ddala bannyinaffe abafiiridde mu baasi eyo mu kaseera kano nti olaba waliwo movements banaddeyo ku kamera okwetegereza era ojja kulaba omuntu nga yabadde atambula mu ngeri etali ya bulijjo kubanga abantu abakola ebintu bino bangu nnyo okusipotinga baba banjawulo nnyo neeyisa yaabwe ebeera yanjawulo nnyo ku neeyisa y'abantu abali mu kifo ekyo oba abali mu gurupu era oli omulaba nga ki nga banjawulo kati gwe munnayuganda ali eyo bwolaba ebintu byonna ebitakwatagana nga mbeera eri mu kifo ekyo omuntu gamba tategerekeka bulungi mu kaseera kano tukusaba otegezeko ku poliisi otegezeko ku bakakiiko oba your immediate boss sokola nga tukola ki kale tuyanziza katukaba mapatuliza tukomo tugenda kwogera ku kyenyanja kalimo okujogera ngo tugende maaso mpola mpola tukomewo tuvuga speed twakogera ku nnuni twakogera ku mpuuta anange nedda wabulabe nnyo anti tasosola bakulu oba bato y'ensonga lwaki weetaaga skin guard hand wash sabuni ne sanitizer okuuma ab'omu makaago awamu n'abaagalwa abo nga bali bulungi naaba oba osanitizing ne skin guard okumala eddakiika waakiri 2 okugobera ddala obuwuka bwonna mu ngalo zo funa skin guard hand wash sanitizer ne sabuni okuva mu supermarket oba edduuka erikuli okumpi okwetoloola eggwanga lyonna sigala ng'oli bulungi ne skin guard akolewa Movit Products. Baby, every time I say we go on movie. Downloading, streaming, take it to see you. We make every day with your TV. Win 200k cash every day. You are so what you do. Kusimu siki no kiria. Your TV channels. Wangule mitwala abiri mu lunaku n'ebirabo ebirala kuyanja weegate ku nkoleeno ng'oteeka app ya Your TV channels ku simu yo onyumira TV ne radio ezawano n'ezebulaayira omuli amawulire firimu ebyemizannyo ne telemundo wonna bw'oli. Your TV channels, the power is in your hands. Okutandika n'olw'emmande nga 2 ogw'omwenda 2021 minisitule y'ebyobulamu yatandika okugemesa ekirwadde kireeta COVID-19 abayizi bonna abawezezza emyaka 18 n'okwambuka waggulu okwetoloola eggwanga lyonna. Abasomesa n'abayambi baabwe muteekwa okulaba nga kino kikolebwa olw'okusobozesa obulamu obulungi ng'amasomero gagguddwawo. Kasubwa mukisa guno okugema kwakukolerwa mu bitundu ebiteekeddwawo ebyenjawulo eyo mu disitulikiti zammwe. N'olwekyo weebuuze ku district health officer, district education officer oba eddwaliro erikuli okumpi osobole okumanya wa na ddi lw'onoogemebwa. Genderera nti oteekwa okusigala ng'ogoberera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu olw'okuziyiza ekirwadde ki COVID-19 omuli okwambala masiki obulungi ng'ebikka ennyindo n'emimwa, kunaaba mu ngalo n'amazzi ne sabbuuni oba okukozesa sanitizer buli kiseera, okukuuma akabanga
wakati wo n'omuntu omulala wakiri mita 2 n'obutabeera nnyo mu lujjudde. Eddagala lyonna erikozesebwa okugema COVID-19 lya bwereere, lyesigika era nga lisobola okuyamba obutakosebwa nnyo obutatwalibwa mu ddwaliro kabe kasinge n'okufa. Okimanyi nti osobola okwegulira smartphone empya wonna mu Uganda? Teekamu Airtel SIM card yo onyige *175*9 okutongoza 10 ku 10 double data bonus ateereddwa ku bando za wiiki n'ez'omwezi okumala emyezi 3. Ofunirawo omubuliwo GP number emalako ennaku 30. Ogudde mu bintu nyomerwa 10 ku 10 double data bonus okuva mu Airtel. Weegulire smartphone wonna mu Uganda oteekemu SIM card ya Airtel nyika *175*9 otongoze 10 ku 10 data bonus olondeko bando yonna gy'oyagala. Airtel, the smartphone network. Oshawuliza program Uganda yugira. Okay, tulifera mnanga tuliza ochali Impact FM Radio Rasa Mayinja program Uganda eyogera tugenda maso tuga kusonga ezili mu ggwanga lya Uganda mu studios nina Grace Bukenya munabya bufumi nabya kwerinda atenga wa kibine ekiri mbuyenza echa NRM nina Dini Rowa Sava munamawulire akona mkuto ogogano mazima nina Wamala Moses bikeyerimbika mu nsonga z'ebyokwerinda tugere maso bikeyerimbika mu nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga lye tulina mu ggwanga lyaffe Uganda of course ebigenda maso omwolese Dubai egukyayinda paka March omwaka ogujja urutatu affe lukyaliyo twatwalako na America twatwalayo kututa ne palette palette je zilizo already bazi zaliwo bazi tuwabuyawo zaliwo naye agukyagenda maso omwolese wabale mutereza okay watumulide muko tubade tulese ensonga mu ddiiro wiki ewedde twalaba ekibiina ekikulembera abatunda empuuta ewerwe eggwanga ekikulirwa omuyindi omu erinnya lye alyawo bamwita simu something omuyindi oyo kakati nebavayo ne bagenda kakiiko aka parliament akakola ku nsonga ezivunanyizibwa kwebyo ebyobulimi saako n'ensonga ezivunanyizibwa kutwala ebintu webweru eggwanga nga kabasaba baberenga eggwanga lya Uganda bannayuganda babagaana babakungira okuddamu okulya ku mpuuta olw'ensonga banagirya kubanga erina akatale kamaanyi ebweru eggwanga ndalindako akatale kamaanyi ebweru eggwanga kali waggulu nnyo ejja kende tume kufuna ssente zitumala wetulyawo ku nsonga ennyinnyini kino ekintu abaka bamu bakisimbire kuuli tulina okutegeera nti that is nteesa y'abaka balala naye nga bajja kuddayo tulye enteesa yaabwe nabo tutandise nja kutandikira ku ddiwa ddiini Lubowa Sava ensonga eno ey'empuuta yafuuse empuuta ndozo oba tuddeyo ko tusoke tunulire ku byafaayo byaffe wano Obote yali amini Obote yaleeta Abayisirayiri yali Obote n'aleeta Abayisirayiri ekyennyanja ekyo twasuubula kisuubule tetwakirina wano mu Uganda era Obote nga naatera okugenda awo bw'aleeta ekyennyanja ekyo abasajja ne bakiraba nga kya mugaso era bamala okiraba nti kya mugaso ne batandika kirunda nga kiwooma then bwe kyakula ne kitandika nga okulya ebyennyanja ebirala era twagenda okutuuka kuba ebyennyanja ebisinga obungi nga Ssemutundu na biki ebirala byakendeera olw'empuuta eyo bano abakulu babaddewo wano nga tebamanyi mugaso guli mu nnuuni eyo oba mu mpuuta abatukulembera kuba bino bye twogera omuntu wa bulijjo ayinza okubiraba ng'ebyolubalaato naye bano bwe bati bwe batandise nga babba ebintu byonna okubyezza gavumenti ekyokulabirako bajjajjaffe baalimanga emmwanyi wano era mu mmwanyi ezo nga yalinganga Black Gold wa Uganda ne ku mulembe gwa Amini bwe baatuteekerako embaga ezaali ez'amaanyi emmwanyi yasigala ng'ewaniridde eggwanga lyaffe paka okutuusa Uganda we yatereerera kakati obudde bwa leero munnansi takyalima mmwanyi gikola ki gitunda bakeddiza teyagwa bakasuula bo ne bakeddiza bo bennyini abali mu buyinza era wano atunda kofi wa Uganda ebweru atunda kofi wa Uganda ebweru nkyogera nga sikirumamu nga sikiddamu ye Genosali Musale yalina akatale kaayo aveva gone to Turkey naina mukwano gwange omugwe mperekeddeko tatambulangako tabimanyi naye ng'ekintu azizza kumuyamba
bwayinza okuyita ku gundi atuukeyo ng'alina abasajja abatake bagenda okuguza emmwanyi bambuuza did you get a license from Genosale okitegeera teyalina kuba ali mu bino ebibye bino byalimu yes naye nga bamanyi nti yalina okutunda kofi waki katudda ku mpuuta eno gye batugobako Abachina babadde wano n'owekitiibwa ono yali Emmengo Tobani abo babadde batunda ennuuni ya Uganda ebweru era nga kilo y'ennuuni emu eri wakati wa miliyoni 1.8 ne 2 oba 3 waliwo ne yalinnyako n'egenda ku 3 naye bwe twagenze okumaliriza abakulu bano bwe bategedde nti ennuuni ya bbeeyi nnyo ebweru era ekola ssente nnyingi yenna yababuulidde yatuleetedde obuzibu batandise okusomba amagye ne bagateeka ku nnyanja nga beerimbise mu nvuba embi abavubi mu kibiina kyabwe kyekyafalu n'ebirala byonna ebiri ku nnyanja bagezaako okukola ekisoboka okusomesa abavubi na buli kimu kyonna bakyuse obutimba obutuufu n'ebirala byonna kumbe ng'ekikulu ekiri emabega wa byonna baagala goba bavubi bano ku nnyanja wabeerewo omuntu omu amonopolizing ebyennyanja bino oba ebyokuvuba okutunda ebyennyanja ebweru bagenze okukimaliriza nga motive eriwo balaba nti era wakyaliwo abebbirira ne bagenda ku nnyanja ne bavuba kubanga juzi wabaddewo okulwanagana wano waliwo ebyennyanja ebyakwatiddwa nga biva egundi e Kenya biyingira mu nate bisale bigende e Congo kakati ekyo nenkiwakanyizawo nze ne mbaga nti ekituufu ekiriwo tewaliwo ali mu kutwala byennyanja Congo bakubaganira wano banene bawano bwe bali mu kulwanira ennyanja eno wabadde bamuyita Kanonwaga babadde ku nnyanja okwo akubye buli mwana wa munnansi wano abaana bafiridde ku nnyanja okwo abaana basuuliddwa mu mazzi omwo abaana bagenze n'ebisago genda ekasenya ogenda ku myalo egisinga obungi owulire kuba goba ku nnyanja baveeko bakwata obwennyanja obuto envuba mbi beerimbisemu ekyo naye ng'ekikulu ekiriwo bano baagala nnuuni baagala kwefuga nnyanja era kati ogenda okulaba ebyennyanja lwaki tebakugana Ssemutundu lwaki tebagana Mukene lwaki tebagana byennyanja lwaki basentalinze ku kyennyanja kye bamanyi nti kirimu product evaamu nga ya bbeeyi era batugambye nti ya bbeeyi ebweru okiwulira bulungi product eri evaamu nga ya bbeeyi gye batunuulidde ekisinga obunene ennyo oba obugagga ku mpuuta si nnyama eno gye baagala otuddiza mikebe nnuuni eri yeekubye abantu era yereese gozirini mu katale nga sinagenda wamala kazi kye gy'oli atubuulye ku kyennuuni kino olaika kati atasa okudifendinga bakitwaga information bannayuganda era nga mpozi atuwiza oli eyo osobola okusindika obubaka bwo obuwandiike ku nooti 7 note 985 okwetaba mu programu eno 0740 985 bigezere maaso bannayuganda abalungi omanyi kiba kirungi nnyo okubeera awo abantu ekizibu kya Uganda naddala bannayuganda kyensinza okulaba omuntu bw'asoma amawulire oba bw'asoma akatabo bw'asoma omutwe ye ng'afuna conclusion ya buli kimu otegeeza ki ensonga entuufu eri ku byennyanja ekiwandiiko nkirabyeko abakulu bano proposal yabwe gye baweereza mu parliament baagala era nga ekibadde kibeerawo baagala okumonopolizinga ku size 24 ne 36 ey'empuuta size eyo y'empuuta ebeera nga evudde mu buto nga evubuse ate nga tekaddiye so era empuuta eyo ekikulu nti empuuta eyo na buli kati olwaleero y'empuuta eyo esobola okukola ennyama ennungi ey'omu mukebe era eyettunze ennyo kaakati munnayuganda ali eyo bannaffe bakifudde ne bagamba nti bakigeneralizinze empuuta tiye teri kulya ku mpuuta teri kulya ku ki tubadde tulya empuuta era ezo empuuta zolaba ennene enkulu zonna zigwira wano empuuta jo obuto obwo bwo gavumenti ya Buganda naye empuuta y'akavubuka wakati awo kubanga yekola ennyama ennungi ey'omukebe bannaffe bano gye basaba
nti kabaji monopolizing era nga bayise mu parliament ekintu ekirungi ennyo. Point of information moderator soko ndeko tuleme kugamba abantu nti abantu bakubira ku nyanja twali mateeka kati mubadde mwagala ekyo kuba ikichajere mu parliament kyajja kati omuntu nga ayise mu parliament nalaga nti ekyennyanja kino size eno okutuuka ku size eno mugitweke feke twagala kubanga kyekikola mu nsi yonna kyekikola ennyama ennungi ey'omu mukebe bayise netteeka nga bakigana na Uganda okukirya odinda siku kigana kukirya ekyo si bwe kiri bakitaddeko embago tekitegeza nti tokirya embago kimanyi kibako ekkomo kibako ekkomo ekintu kino nti ekyekomo kyotegeeza ze bayita omuntu restrictions yekka ayina okukivuba oba ayina okukitunda ayina okuba ne layisinsi bweti ne bwe so si nti buli muntu yenna okitegeera ensi yonna amaka gonna buli kintu kyonna kiteka okubamu order ndajimuwa no katuyite wa moderator yagala wamba syo ndajimuwa kakati mbadde okutegeeza bannayuganda nti tuleme kuwulya bintu bitowanisa mitima bannaffe bano abateeka supu mu bintu ebiteetagisaamu supu ne batujja ku mulamwa ekintu ekirala kyenyinza okukwatagana naye nti kyekintu ekyennuuni ffe wano mu Uganda tetunnafuna ng'oggyeko okugirya ate n'okugiwa abaana oba okugyepenesa mu lujja ennuuni tetunnafuna oba tetuna kintu tusagireretingako nti eringa raw material oba tusobola ogikozesa wano mu Uganda bannaffe mu mawanga gali e China e Hong Kong e Japan bayina kye bagikolamu ate ng'era bwe tuba tugitunze tufuna omusolo ate okusobola okuyimirizaayo eggwanga lyattu ku mutendero gwa waggulu ennyo kati n'olwekyo kyotalya kibwe munno ate kamaliriza abantu bano babuzaabuza nnyo eggwanga bannayuganda abali eyo bali ku mpuuta eyo ey'akavubuka tekaddiye shanako okuba nti owolereza gavumenti y'e Congo oba ebadde empuuta weeringa kulanga badde mujja kutwala tugirya tugenda kusigala nga tuli empuuta yaffe nzize wamala point of information kato issue eriwo bwana Bukenya jesagala abulizeeko bannansi government ene zebwe etyo nga ejjaka abantu emirimu gyabwe n'ebintu byabwe mu ngeri ey'okwerimbikira mateeka ne bwe baali batwala emmwanyi batandikira mu kwekweka mu Arabica coffee simanyi gira tugende byonna bawunzike emmwanyi zonna nga akatale bakakoze eki bakatutte bw'obanga otunuddemu kyenjagala nkubuuze by example bw'obanga otunuddemu omwana asinga kugasa ggwanga nga muvubuka obanga mukadde ye byayogerako obanga muto tanneesalirawo empuuta gy'ayogerako yeyeegasa wakati bwe batandikira munansi bw'otandika okumugamba nti kino tokikozesa na kino njagala nkubuulire bagibagaana oba otaddeko obukwakkulizo nti togenda mwe bennyini Bukenya pulezidenti wammwe ajja n'ayogera ku mpewo ey'ensi yonna mwana Museveni n'amala okwogera ebintu bano abasajja bennyini baatumye okugenda okwasisa amateeka ne bagakwata kifuula nnenge n'abagamba ssaawa 3 ez'ekiro ne batandika 3 ez'okumakya okuba abantu kakati bwe banaagamba mbu simanyi mbu empuuta general bweti bagenda kuba buli muntu gwe bagenda okusanga ng'akutte empuuta kansooka ennyambe mukulu Grace Bukenya nti amawulire fabali eno nze ne mugana Idindu wa Savant tugoberera ensonga okutuuka ku kinyusi ye ategeezezza nti tusoma mitwe naye ye waliwo kye tuyita mu luzungu a glance okutemya obutemya bwoti a glance bwe tuba nti ffe tukoma ku mitwe he just glances at headlines nti akoma kutemyako obutemya bwati ne bayira nabikitabisoma bulungi nnyo katika muwe information obulungi omukulu akulira association eyaba fish processors and exporters mu umbrella association yabwe eyo ategeeza era asaba ati mukulu wange Dindu wa Kisava kyadamu gamba okugoba abantu ku mpuuta kyekino ekituufu yagamba nti in quotes Ugandans should be limited to tilapia engege nti bannayuganda babenga bakkirizibwa kulya ngege
kati ekyo kimaze okumuddamu okumwanukula omukulu yabadde mu kakiiko ka parliament kakati kubanga bana basajja akolaga document eyo kakati aportfolio yayo kale kakati nze goliko sebo ndi news editor yabadde mu sabite mu kakiiko ak'ebyobulimi n'ebyobuvubi byonna akakiiko abakulu abo gye babadde kakati omukulu obuzibu bw'eggwanga lino nti be bantu nga Grace Bukenya ng'ekituufu akimanyi kuba tugenda kukkirira amadaala asajja baagala kumalawo nnooni naye najja ku mpewo because he's paid obusente obutonotono naye ate nebitagasa ggwanga naye kino nkimuga nti batabani be mujja bajja funa audio zino kwa tuziteekane ku mikutu bajja mzee nenga yali alimba nnyo kati kanzire ku nsonga ensonga abakulu tuleme kwerabira banange ebyafaayo by'eggwanga era abakulu bwe bati bwe basasulwa ne bajja okwongera okunyika omunnyo mu kiwundu n'okuteeka akatambala ku bannayuganda katinze nkubulira amazima waliwo eyalidde bize bineeno bayise ekintu kyenna mulangira osogenda mu ggwanga lya Amerika n'okola ekintu ekyo n'ogenda ne mu senate n'ogamba nti munnayuganda soke tuuliziganye leka muzimulangira osogenda mu nsi endala tugende wa modi mu India n'okola ekintu ekiti nti bananga abayindi bonna bali wano katungulu cumu temugenda kuddamu kukola kineeno osokikola ekyo kizibu nnyo nti abasajja no authority gye balina gye boogeza mu ggwanga Uganda tumanyi kati engeri gye liddukanyizibwamu tetuli bapya mu ggwanga lino abantu bwe batandika okugira ebyennuuni eyo nga batandise obyogerako ne tumanya ani yali emabega eyo abantu abafulumya kasooli mu ggwanga Uganda abawa ebitongole eby'amaanyi World Food Program abasavinga ebitongole eby'amaanyi mu nsi yonna wano mu ggwanga Uganda tubamanyi ebikajjo mu Busoga region liteeka weriri tetugenda na wala nnyo aba Busoga region abalimi b'ebikajjo yo tani eri ku sente mmeka ekyo kintu kige ani ali mabega w'ebikajjo banene baki banene kyabaliyo companies ezo ezigula ebikajjo ku bantu bani abasupportinga ekyo mukulu Grace Bukenya akimanyi bulungi nnyo tugende ku mwanyi bwe twatuuka neno mu mitu kuba wano tuli ku kintu kimu agriculture backbone yetoolodde obukulembeze bwetoolodde buli sector ne bugenda maaso okuwikeninga bannansi nti monopole nomanya nti nyingidde ntya mu mwanyi baalimisa bakadde baffe vanira olwatukira nawo wabaawo alina monopole okufulumya vanira bino ebintu si bipya ongereyo ne kino omukulu omu yennyini oyo yali mu kutwala atunda kati gundi ebirala byonna ebyawo genze ng'agula buli kimu okukyeddiza essaawa ya leero alina square miles zaali mu kusimbako ebibira yenga y'omuntu n'okugula ebibira by'eggwanga ebiriwo byennyini naye bw'amaze okutwala ebibira ebyo bannansi babakubiriza kugenda kulima busange ebintu ebiri timule naye nga akasembayo mulangira abantu bamanye ekintu kino nti waliwo omwalo ogumu era investigative ejja twatandise ogikola waliwo omukyalo omu munene ku nsonga ezireeza ebyennyanja waliwo alundira yakola n'obuyumba buno yabuzimba mu nnyanja bulinga leka muyita obuyumba bw'embwa mu luzungu cage mubeeramu embwa abamu n'abamagye ne beetoola ku nnyanja Lake Victoria nti naye mu nnyanja eyo alinga eyasalamu bupoloti bukuumibwa mulimu n'ebyennyanja mukyala munene mu ggwanga muno ayina n'eminsi gyakulira nene mu ggwanga naye nga ya abantu babagobayo embooko ebeereyo n'enyooka mukyala munene mu ggwanga tuli ku investigation era ejja kujja essaawa yonna kyakakasiddwa naye I can't preempt so katukize tugaane nti ebyobulimi buli sector bagitwala dda naye nkubiriza mwami Grace Bukenya audio zino zonna abaana be kuba yagana mutabani we okujja mu studio luli yafulumya mutabani we ntyaji nga mutegeza fuluma tosobola kubeera nga owuliriza bulimba bwe buti tosobola kukkiriza mutabani we awulirize kintu kyenina wiiki eno nze kyengenda okusembayo nga nkubiriza abantu era omulamwa gwendiko
Ndoza kijja tuyamba abalisoma ebiriddawo baliraba nti twalinawo abasajja ba Grace Bukenya abawolereza gavumenti ye Congo nga bali mu Uganda. Uganda nsaba buli muntu yenna wali essaawa ya leero tulwanyise ekintu kino kye kitawanya ababukenya kati. Tulwanyise ekintu kye bayita ignorance. Obutamanya buli mutusumbuwa mu nsi yaffe. Obutamanya butusibidde mu bwavu. Obutamanya butusibidde mu kubeera mu kubonaabona mu nsi yaffe. Mbadde nsaba tulwanyise nnyo ensonga y'obutamanya. Wiiki eno kye nnina ekikulu kya byonna. Ntunuulidde waliwo omwami omwe yattibwa wano mu ggwanga. Naye mu kuttibwa kwe beeyambisa ssente ze ne beeyambisa okutta erinnya lye ne bamuttira obwereere ne bakozesa obutitimbe bw'ensimbi bwe yali asevinze ku akawunti ze. Almost 15 billion zakozesebwa mu kusaanyawo obujulizi obwamutta. Ate gwe Sukenya nga wakanya byoyogera. Mbadde nsaba tubeere bakakkamu abami bano ebirowoozo ebyo bye boogera byabyo bijabulule naye ensonga entuufu ebikola bino ebiriwo eby'obutujju gavumenti ekola kyonna ekisoboka. Ekyokubiri ekintu kye bayite omudaala buli alina omudaala gw'empuuta ku kyalo kyo gutunuulire emyaka emirala maaso bano abasajja bagenda kuswala emyaka ena mu maaso empuuta tejja kkalya ku mudaala ogwo tejjagenda kujjawo yemu abaagala okugira ab'empuuta. Henry Seta agambye bali kuweereza mukulu gavumenti. Bwese mukulu gavumenti ndowooza Henry Seta we bali kuweereza mukulu gavumenti. Yaweereza ennaku zino naye setting ebibuuzo kuweereza ggwanga. Nze Sekyenda Sambu Butalangu Nakaseke Mwami Wamala awolereza ekikyamu anti anoonya kawogo. Awolereza ekikyamu Mwami Wamala zena Grace Bukenya bamutapusa tutte bulala. Ebigambo by'owulidde si bya radio eno management oba abakozi baayo wabula by'abantu Ssekinnoomu.